Naffe Tuggussa Enssonga. Abantu bansalira omusango. Lwaki nagenda Esaudi nga nkimanyi ndi mulwadde. Naye embeera yali egaanye. Nga sirina na bwakusula nzunga buzunzi nnyina abaana. Naye nga kangenda tiisindayo nga tufuna aw'okubeera. Mulimu ebintu ebiteetaagisa kwogera. Naye kye nnyinza okugamba nasibako n'emitooyo obudde ne bukya. N'enswama. Abantu nga bamaze okweggalira. Kati jjukira tojja kutuulaawo mu kyangaala. N'ogenda n'ositama mu ttooyi. Ne ngamba nnyina okukola nzireyo nga ntuukira mu nju yange. Ne bannaaba ngendanga n'enjoza engoye z'abantu. Naye nga nzira ne neebaka mu nju yange kuba nakiraba nti egyo emirimu tegisobola kusasula nnyumba. Nasulanga ntudde mpaka ku makya. Embirizi zino zaalemala zinnuma nga nkolola. Era nze ntandika okukolola nnyina okufukamira kuba bwe nkolola nga ntudde omusulo gumpitamu. Nakolola nnyo embirizi zino zeeka zaanafuwa. Kati wano emirimu nagikola nga tebaliiwo naye nga ngikola njavula. Amagulu gano gaali gaakutuka. Nga n'emikono gino gyakutuka nga n'omugongo guno gwakutuka. Guno omugongo ne bwe ntula gunnuma naye neebaka gunnuma. Kale embeera yankuba. Naye nga yenna buli omu kyaba asobodde okunkwasizaako nja kuba nsiima. Okunzirukira okunserekera ennyumba yange eno ne bwe mba ngimaliriza leero enkya n'enfa. Naye kati wano nja kuba mmanyi nti abaana bange bamala okunziika balina bye bagenda okudda. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall Level 2 Room D7. Esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 nya 21. Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Bannanga bakadama bannange munyabya musharinga video zange muve mu kunsabula. Ndi maama mulekerawo okunvuma. Nina omwana ate mukulu ategeera. Nabanyonyodde ne mbagamba ndi mulwadde. Najja eno nga nnyina obulwadde bwa asthma. Ate ne ntuukayo ne ngattako erinnyo ne balikola sajjale eyagaana okukola ki? Ate tebanzizayo mu ddwaliro. Liyinza okufuna kansa kuba liba lizimbako ekintu ne kyabika ne kivaamu omusaayi. Eddagala nnyingi lireetedde side effects. Omutima gunnuma. Yalla weno nga mumanyi yalla. Nina omwana nsula naye seebaka. Nsitula ebintu ebizito wange ate ndi mulwadde wa asthma bannange. Bannange mwenna abambuuza nti lwaki toddayo waka. Okuddayo waka njagala. Naye ekintu eky'okudda ewaka bwe nzirayo waka nnyinza okufa lwa nsonga. Ewaka gye nzira nze abadde alabirirayo. Ate bwe mba nva wano eno mashini tebagenda kunzikiriza genda nayo kuba bagigulira mwana ono kuba bamuzaala naye aziira. Ate nga siyasobola kumala ddakiika 3 nga sigyetaddeeko.
Gano amaaso gansiiwa gabeera gavaamu amaziga. Omutima gunnuma omukka bwengusika nga agujja mu bbwa. Emikono gyakutuka ennyingo zinnuma, amagulu gonna gannuma. Omubiri gwonna gulinga omukubeekube. Kati bwe ŋŋamba nti nzire ewaka nga simaze kufuna muntu agenda kunzijanjaba, kiba kitegeeza nzizeeyo nfe. Kuba nabanyonjole nti famire yange talina busobozi busobola kunzijanjaba kuba nabo bennyini nze abadde abalabirira. Kyenva nsaba omulanga Nina asobola okusharinga video yange eno netuuka ku muntu asobola okunnyamba. Nenkomawo ewaka nga nsobola okujjanjabibwa. Anyamba agisharinge. Muntambulize video yange eno etuuke ku SB4 Media. Etuuke ku Mama Fina. Banyambi bataase obulamu bwange. Eddungu olaba likaluba oli mulamu naye ate ng'oli mwene embeera. Yanguwa nafuuka yanguwa, yanguwa nafuuka yanguwa. Obulamu bwetaaga okubalansinga, oba abasawo babuggyeko eno mashini oba nnaagisigalako simanyi. Oba kati eno gye nkozesa. Empeke ebeera bweti. Kano akayoke kamukola akanusulukwa. Nkamira ngenda kwebaka. Kati ne bampa n'eno gundi eno inihera. Eno bagiyita Simba kooti ya buwunga. Kati eddagala lyenkozesaako okulaba kati nga nsobola okuba nga ntunulako bwenti. Kyatuukawo embeera yankuba kuba nali nazaalibwa nga ndi mulwadde. Obulwadde nazaalibwa nabo. Nenkuba nabo ng'era nsitwagolinga. Kati embeera egenda jjaawo mu COVID. Nali neeyiza mu buno obusoma bwa private. Before ng'osomesa ngasula ku buno obuyumba bw'essomero naye nga sisomesa nti nnyina amabaluwa nti omulimu nagusoma naye nga okweyiyizaayo kati dayirekita nga akumanyi n'akuyita n'omusomesezaako ku buno obwana obwa nassale. Dayirekita oyo n'okufa mu COVID yafa nga nakagenda omwezi gumu era ebintu byonna byakyankana. Kati COVID bwajja obwo bu staff quarter twali tulina okubuvaako. Netupangisa ennyumba. Ennyumba eyo gye napangisa yatuuka n'ennemerera. Wa COVID bwe yagira n'aginyitira twalindanga 14 days. Simanyi biki days. Etwaba biganye netandika okunoonya emirimu nenoonyako mu bagiya nga bakupromisinga abana abasiba bagiya lindako. Kati abwe namala neŋŋamba sigenda kutya kuswala nengendako mu woteeri waliwo woteeri bagiyita nti Bira mu Central Market waali. Nempeerezaayo ennaku bbiri naye ekifuba kino ne kinnemesa. Emmere nga yakutambuza. Jjukira kati ebiseera emmere baali bagiteeka mu tifuni nga tebakkiriza bantu kuliira mu restaurant. Nga mpe 10 olunaku nga nkeera 11 nze asaaniika nenteekako bano abaweereza nga bo 3. Kati nakolayo ennaku 3 ku 11 jjukira empewo ebekkuba. Kati bwe ntuuka emmere bagissa mu tifuni kati yakubye alye oba ku dduuka alyewa kati ng'otambuza kati ngenda okuvaayo nga nyina kutuula butuuzi ate kasitoma omulala bakubye nga sikyasobola kutambuza. Mukama wange n'alaba nga sijja kusobola nakolayo ennaku 3 nangoba. Nentandika nengaka nnoonye bano ab'okwoleza engoye. Nenoonya okwoza engoye ddowa tu ddowa. Kati ebiseera abaana ate nabo baali mu holiday nga abazadde tebakyawa bano banjolezaako emirimu. Naye nali nfunyeyo bakasitoma bange baali 3 ng'omu ampaayo 7, omulala nga mpaayo 1,000, omulala nga mpaayo 1,5. Naye ng'okutambula okutuukayo nva mu Gaaluweero nga gwenjoleza ali mu Kizito. Boda eba etwalirawo 10 naye nga ntambuzawo bigere. Era nnyina okutuuka nsooka entuule nzikakkane. Tandike engoye ezo nga bw'owummula. Naye nakigumira kubanga naye nnyina onnoonya ekyokulya ndi mukazi muzadde. Saudi mazeyo ebbanga ki? Myaka 2. Contract yaggwako? Iyi. N'okomawo?
yaggwako mu gwakuna nakomyewo nga 25 ogw'omunaana. Kati ekyanjirisa nali siwaakuzzaako. Kati contract eyo nasondeeza obusente nina abaana. Kati omwana omu namugjamu ng'ali mu senior 2 ne mufuniya amuyigiriza okutunga ng'era munnyonnyodde. Luyinza okunkuba ku ttaka nenzira nga oli mu kiraasi ezi zino oba tosomye mulimu. Naye wano bw'oba osomye mulimu ne mba nfudde. Oba olina omulimu gw'osobola okugamba nti guli kubeezaawo. Kati omwana ne tuteesa. Nali maze n'omugulira ebintu ng'agenda mu kisulo engeri gye siriiwo ng'afunye essimu lya gavumenti eyo ekibuga. Bayitayo kapeke nga gye ngenda omuteeka nga lisasula $26,000 ng'era nnoonyezza ebijja mu guleedi yange. Naye bwe nalaba ne tutula ne ngamba era ebintu ebyo omwana ne mugamba ne nfuna gwe nakubira nannoonyeza abayigiriza ekyalaani. Omwana asituka n'agenda okuyiga ekyani. Mukazi n'angamba sasula mpaka lwaliyiga. Omwana emusasulya kati nensigala kugula matiriyo twaga kino n'omwana okumubeezaawo ngera bumanyi abaana. Kuba yagwako n'ekkabenja awodde kabusa. Era Mukama yazza bibi. Kati oyo yamaliriza okuyiga. Naye nali mmanyi programs zange nti bwe mba nga mmaliriza ennyumba mmala muguya kyalaani nkomewo. Tize ne mba sikyasobola kukola. Omwana oyo twasobola okufuna ekifo ne tumuteekawo. Kati oyo waali kati waliwo akalala ka 19 years. Era nako weekali. Era nako nakakomya mu senior 2. Kati oli bwe namuteekayo ono negira nga sijja kulimba bya nnaku. Kuba omwana wange oyo amaze emyaka 2 ng'akola obwakadamu ne Uganda. Naye Mukama nsaasidde nti kubeera nasanze tekuliko alina lubuto. Bagezezzaako okwekuuma. Nakati ssaawa eno balina kawooteri we baweereza. Kuba abantu nuli amaanyi ne gabaggwamu ne bagamba matugenze nnoonya mirimu nga sina nsaba bagamba kunoonya mirimu nga tinange ndi wano eno ndi ku Budamu. Kuva Esaudi wakomawo mu mbeera ki? Nakomawo nga ndi mulwadde nnyo. Era natokera kyokoma ye yannona. So, kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga tukubuuzaako gigenda gitajotusaako engalo nze muzukulu wa Kajja nza kubuuzaako tuzze okukyayirako ku mwannyinaffe ayitibwa Nabawanuka ku TikTok okwo bangi bampereza bu video bwo nga baŋŋamba nkunoonyeeko omuli omukyala Mamifaati Kadamazi Voice. So nagenza ate okufuna ennamba yo Kadamazi Voice yagenza okumpa ennamba yo nga wamperezako ku message era ngamba gwe nawe naali eyo ng'oli mu mbeera mbi ng'onoonya SB4 omuweereza bwoti message sigala ng'omuweereza ebyaddala tulisivinga messages nnyingi ezimu ne tutafuna budde bwezisoma naye sigala ng'oweereza tomanya. So nagenza okufuna ennamba ya Nabawanuka ono nga yamperezako ko message nga yanoonyaako ko naye ne sitasobola kumufuna. Era bwe tufunyewo kadde nga tugenda tumukyayirako ku lw'embeera gy'alimu tulabe atunyumize ate ku lugendo lwe. Saudi bangi mwagala nnyo okugendayo bannayuganda. Emboozi zino zetubaleetera kubalaga tetugamba nti wabi ate tetubagamba nti walungi wabula kubeera nga nawe omanyi biki ebifaayo biki by'osuubira okutuukako oba biki by'olina okuyitamu okugenda e Saudi oba ng'oli e Saudi eyo. So gwasuubira okugenda e Saudi sembeza akatebe, gwali e Saudi sembeza akatebe, gwe yakagenda oba eyakawaayo passport yo ng'oli mu lugendo lwa kugenda sembeza akatebe. Abaana mwenna bannyinaffe abali e Saudi mu biyumba tubatumiddeko mwebale kukola mwebale kukikuba. Naye nga gwe oli mu mbeera mbi ng'oli e Saudi tomanya Mukama tuba twekwasa. Sometimes companies zino zetugenderamu otuuka kusaba obuyambi nga tezisobola kuyamba wabula twekwase Mukama ate yasobola okutuyamba. So tuza okukyalako ku Nabawanuka Pasikazia abadde tuyitiramu ku mbeera eyamuleeta okulaba nga agenda e Saudi okuyiiya. Olina abaana babiri? Nina babiri nga nze naye nyina n'abalala bendabirira. Ninayo mwannyinaze yali asoma ku Kyambogo University. Yali mu second year ng'agenda kukola ebibuuzo bya promotion n'avaako. Kati
alina eddagala lya mira kenda ndigula nusu bina. Era mbadde nga kusale yange ayinako percentage kuba nze mba mpandiika ssente nekitabo nava nakyo Saudi mukama wange yakyengulira bulina n'ensaasanya nze yange kuba ndi musiru simanyi naye nemba nagaba ebitaano mba mbiwandiika. Naye nga sale yange nayina ntolako emitwalo ena buli mwezi nenjimuweereza agula eddagala eryo kuba eddagala eryo aba alina ddino na butabika. Sikubuulidde yavaako n'abeera ku street ebbanga yonoona ebintu by'abantu akuba abantu lezenga nti yavaako tekyetaagisa kumusunsula nnyo. Kati mwannyinaze oyo alina omukyala yavaako ng'alina omukyala oyo balina peya y'abalongo balinako n'omwana omu mukama mulungi nti baali balinawo ku baana. Naye kati eddagala lino oba waliwo abaali balimizeko ndowooza balimanya eryo eryegundi limalamu amaanyi. Bw'alimira taagala kutunulamu eyo njuba, bw'agitunulamu aba avaamu gundi amalusu mu kamwa n'abeerawo ng'ali bwali. Kati mbadde era naye ntemako emitwalo ena kuba kati ebutabika transport ewaffe Kiboga aba mungi ate okusinga yamuweereza ssente n'aligula ku famasi wali ewa Bosa ku famasi eri awo okumpi. Mpaze ekyo kivudde ku kyo kimbuuza nti nvaako nange tutedde bulungi. Mbadde tubadde tukyayogera ku mbeera yakusikiriza okugenda e Saudi nekubuuza abaana boolina. Nenkugamba nti nina abaana babiri naye nnyinawo ne bendabirira kati kwe kunnyonnyola oyo kati omwana gwendi mu kunnyonnyola nzirako mulundi gwakubiri kati ono gwaddako iyo yanzirako gwakusatu. So mu kugenda e Saudi wagenda oli mulwadde? Nagenda ndi mulwadde. Nga naawe okimanyi nti oli mulwadde? Nga nkimanyi nti ndi mulwadde naye embeera yankuba. Nze nnyinza okukugamba namalako ndowooza wiiki nnamba kasiridde emmere. Nentandika okuwulira n'ebintu nga biringa ng'ebimpita amaloboozi naye nga kirabika njala. Ne ŋŋendako ne ku kyaki nti ŋŋenze kulokoka naye nga njala yentutteyo. Ng'omanyi wali yaako okulya? Kaakati nakubira mukwano gwange nti ndina ebintu ebimpita amaloboozi ekiro. Saamubuulira nti maze ennaku bwezi tesirya mmere. Kati ye yali mulokole nnyo nange nga tugende tulayo ku musumba. Ne tugenda ku kyaki okulaba musumba ne musumba saamunnyonnyola bizibu byempitamu. Wabula n'agamba ndi mulwadde nzize bansabireko. Ne bansabira ne baŋŋamba nzireyo waka nja kudda. Ne banjatuza obulokozi. Ne nzirayo waka nembeerayo naye ng'era sifunye kyakulya. Kati nenzijanga ku kyaki. Kati jjukira nnyinamu akalowoozo kali mbwe abalokole bayamba. Kati nze nalowooza bwe naaba njatudde obulokozi bajja kuyamba wano ku kyaki. Nawuliranga nga bagamba nti bw'olokoka bagabayo ku bintu ebyaki ebyobwereere. Kayina endowooza nti oba bwe naaba ŋŋenze bajja kumpayoko oba kasawo kakawunga oba ak'omuceere ebyo bwe bityo. Ekitegeeza walokoka nti olokose kuva ku mutima gwo walokoka lwa njala. Era nnyinza okukubirizaako ku basumba abamu. Omuntu bw'abazze mu kyaki n'agamba nzize kulokoka sooka omuzzeeko ebbali osooka oyogereko naye omanye buzibu ki bw'ayitamu kuba nze nakikolako naye nga yali mbeera. Enjala yannuma. Mu COVID oba nga si COVID? COVID nga naye mwennyini tannaba kutandika. Era nasangibwa ndi mu mbeera mbi kuba nalina obuvunaanyizibwa bwonna bweggamba naye ate nga ndi single mother. Kaakati awo ne ndyoka nkutandikira guno omulimu gw'okwoza engoye. Ntandise okwoza engoye engalo zino ne zivunda ne zaagala okukutukako. Egyo engwira ku mwana muwala oyo yennyini yantwala ku kyaki okulokoka. Namubuulyanga nnyo ebizibu byange. Nengera ne mmulaga engalo. Ne mmugaana leero simanyi ng'entuumo gye banfulumiza nnagimaako. Bano abazibu engoye obalaba. Akufulumiza ekibaafu ky'engoye kiramba. N'amaani n'afulumizaako ekyengatto.
kya bwereere. Kati olina okusooka otunkana kino ekibaafu oba kyakasanvu omale okuute guno omugogo gw'engatto gwa bwereere ate tebakuwa mmere oba kakyayi naye baba bafumbye nga gy'oli okola. Kati nazibeerangako bwe mpumuza engalo bwe nziza mu sabbuuni bwe zennuma ndowooza mpaka ssaawa nga 10. Kati awo ne ntandika okutambula nga nzira ewaka ekifuba kibadde kisiibye kikutamye nga sikyasobola na kutambula. Kati nsanga oyo omuwala mugankubuulye nti engalo tezikyasobola kunya naye ngenda kubeerawo ntyo. Ne mugamba naye gino emirimu gye nkola ne Uganda sisobola gikola bweru. Ne mugamba ate empu yaboozesa byuma. Nangaanyira ssenga wange atwala abaana ebweru alina kampani agenti. Nampa ennamba y'essimu ne mukubira ne muliiramu ne mugamba nkubuulye nti inamu obuzibu mu kussa naye nga ajja emirimu ne wane Uganda n'okulima nnima gyonna ngikola kati ndi muwozi wa ngoye engalo tezikyasobola kunya. N'agamba nja kutwalayo ku Sande. Kati aŋŋamba okuntwalayo ku Sande ne ka transport tekakola ki? Kaliwo. Nalina ekimeeza kyange mu nnyumba. Nalina kigula kisiikirangako muwogo. Awo mu COVID natetenkanya emirimu mingi. Nalina ssimu nga ya smart. Yali ya Itel. Nenjitunda emitwalo 10 n'egyo. 13. Nensasulako Land Road emyezi egi. Nali nsula mu nju ya mitwalo 6. Mitwalo 12. Nensigazaawo omutwalo nengulako fulampeni. Land Road ne musabye ekifo n'akimpa mu maaso. Nentandikira ku mulengo gwamu ogumu kati yalinawo akaduuka bino butto biki yansapootinga. Ojja kumpanga omaze okutunda. Najjangayo ne mudijjako ne muwa akawungeezi. Kati byatuuka ekisanga tebitambula kubanga n'abali tebaaliwo abaana tebasoma. Kati ebyo ne mbivaako ekimeeza n'ekitereka. Kati ekimeeza ekyo kye nafulumya. N'ekiguza neiba wange nampaamu 2.5. Ne nninnya ne nzija ku kampani. N'oyo omukyala. Naye bali aba kampani saabanyega. Abankuba bifaananyi nga bampandiika nga baŋŋamba ojja kudda ku Lwokusatu. Ku medical waliwo medical yeesooka. Kati bwe naddayo ne ntula n'omwana wange. Ne mugamba nno kati embeera eganye nti kati ntuuze kimeezi okugenda okwewandiisa kati bangenzeeyo Lwakusatu. Kantunde ebintu bino nnoonye omulimu ogujja so tubeezaawo oba oliawo tuve ne mu nnyumba eno. Olwo nsasuddeko emyezi egyo 2 naye babanja emyezi 4 mu maaso. Ng'omwana agala tetulina kyakkola. Naye ennaku yamuluma ennaku yasinga okubaluma. Nfulumya TV. Nafulumya TV yo ne mma nenzira mu nnyumba nenkaaba nga tebandaba mu kateni. Kubanga TV yabeezangawo. Ate gwe naye tolambula ebintu by'omu nnyumba kwe yasooka okusonga. Yali yenkana ki TV obunene? Kaali katini era saali mugagga nnyo kaali ka 14. Netufulumya TV, netufulumya kabada, netufulumya ekitanda, netufulumya omufaliso. Byonna twasigazaamu ebikopo n'amasuwaani n'esseppiki biri wa mukwano gwange mu Galuweero. Nenfunamu akasente kati jjukira bakubira jangu ku medical, jangu ku kino, jangu ku training. Kaakati ebintu ebyo transport enva Luweero nzira Kampala sina supportinga naye nga ku bino ebintu kwentunda n'entambulamu n'entunda. Kati ne ku kampani wennyini bali baagalawo 3,1000 ezo. Mwekuminya. Kati jjukira neno famire yange. Olina okubanga zeeza akameeza. Era kwentola nembawa. Nga tutambuza bintu Mukama yansasira mwezi ogwo ndowooza Mukama yamanya ennaku yange. Medical wagiyita? Nze yasinga ogiyita. Ate ng'oli mulwadde? Nayiiya. Nagera ne ngula amakerenda, nagera ne nebuuza ku musawo. Basaagala boononera mirimu yasijja kubamenya. Ne ntuuka ku pharmacy ne mugamba musawo nti njagala gendako bweru kumala emyaka 2 naye ndi mulwadde ekifuba sisobola. Ne mubuuza waliwo eddagala lye musobola okumpa ne limentaininga. Ne mbeerayo nga nagenda oba munkubye empiso ng'ekifuba kino kiri wansi mpaka lwenzira. Naŋŋamba tulinawo ey'emyezi 6 naye esobola okuaffectinga. Ina side effects nyingi. Naŋŋamba naye waliwo amakerenda. Bw'onooba omanyi nti ogenda ku medical osobola okugamira before otandika nga ebulayo ennaku 7 olunaku ojje ng'olimira. Kijja kubeera nga kiri wansi. Amakerenda ago omusajja n'agampa. Nagulira ddala ndowooza oba buli mpeke yali ya nusu 100. Ne ngera ku medical
ne banyambula bwe kimu ne bakikebera. Nze mwennyini nasomako wali eri ka TV nga kagamba Portable. Awo ne mpitawo ebyange byangwa nze passport nagenda okuva mu training nga ne message kweri ku simu nti your passport is out. Era bano bonna betwasanga nze nabaleka. Ennaku ne tuuka olw'okulinya kati omwana ono ebimu tebisaana kugana enja byogera. Nasooka ne mbakwata ne mbagabira abantu. Jukira abaana bali tebasoma yali COVID. Ne basigala nga babakolera obwa busigalo. Kubanga ne mukyawo gye ngenda basindikire bwa maama. Nkugambye maama saakunyonyodde nti maama mulwadde. Maama mulwadde yalwala omugongo. Nenga gyali mulamu. Nenge era naye nze taata wenze maama ye kuba taata waffe yafa. Ali awo mukadde yalwala omugongo buli kiseera abeera kugamba naye ali awo. Kati sijja musindikira abaana nga sindikiddeko wadde kota sukali. Ne transport yabatwala nali simuyina twogezeeko ku mazima. Nali sina transport yapakira abaana abo kugenda Kiboga. Kati abaana abo ne wabeera abo abasigaza nga mbamanyi babadde bakwano bange okuva emabega. Kati abaana abo nga tebakola nti bafune omusaala. Wabula nga bakola nabagamba mumbeereko nabo. N'abantu se ne mmaloko ne bansasula. Nja kula program gye mbayize babaddeyo ku ssomero. Oba tukola ki? Kati ne mugamba tosasula ki musaala. Naye kati babenga bafuna ekyokulya. Ne musaba omu ne mugabe ewalala ng'era bambeerako naye n'omulala ne mugabe ewalala. Kati nze ne ntambula ne ngenda. Era nange saagenda bulungi. Kye nafuba okulaba nga nfuna lyali ddagala. Era oyo mukwano gwange maama maani yampola emitwalo 10. Natuukayo nazimusasula. Ne ngenda ne nsuubula eddagala awo. Famasi eyo esuubuza eddagala kuba nalina okugenda n'eddagala. Nagenda n'eddagala lya myezi 3. Nayitawo ku kisaawe tebaakebera nsawo kuba akasawo temwalimu kintu. Yakwata mu bukwasi bwati nambuuza mulimu ebizigo ebinene ne mugaanidde. Ng'ajjamu engatto ogende wali ne mpitawo ne ntuuka e Saudi. Natuukira ku ofiisi. Namalawo weeks 2 natuuka nga 8 mugagga namufuna nga 2. Mugagga nantwala ewuwe. Ne tutuuka ewaka mukyala tetwamusangayo naye yamala n'agenda n'amuleeta omukyala ndowooza baali bafunamu obutakkaanya ndowooza n'amugamba okudda mala funa kadaama. Naye kindabikira nti agamba kanzi yali asoseemu okukola obwa kadaama. Baali tebabangako na kadaama mu ndabika yange. Kaakati wayitawo zaali weeks 2. Mukyala ono namwewalanga nnyo. Nasanga ali lubuto nga lukulu kuba nagenda gwakuna yazaagwamu 6. Nagenda gwakuna nga 2 n'azaala ogw'omukaaga. Kati omukyala oyo muyitako bwe nti naye bwe nabanga muyitako oba nga ntumya ekintu nga muyimira distance saagala nsike naye kino ekintu kyeka tekyekweka wadde eddagala eyo nabanga nalimize era yampuliranga foosi y'okussa nambuuza ng'ossa bubi neŋŋaaka weddemu neŋŋamba kaakati omukyalo ono benna amulimba mbu tewali ddagala baatugamba ku training bali abantu bwe bakusanga n'ekintu n'ekimu nga kyava eno Uganda bakudipootinga neŋŋaaka mugambisa amazima ekiba kibe ne munyonya ne mugamba banzaala nzisa bwe nti naye siina buzibu emirimu nsobola ogikola. N'agamba ne mugamba naye nnyina eddagala ly'emmira. N'agamba walijja Uganda nti liriwa ne ndireeta ensawo ne ndimulaga nalinamu pakiti 12. N'agamba kaale n'asirika ndowooza era bba bwe yadda ndowooza n'amunyumizaako ndowooza ne bagaaka tulabe. Emyezi gino 3 egyasooka enalaba giweddeko. Gino emyezi gino 3 mwe makuddiza ku ofiisi. Neŋŋamba mukama mulungi. Tebaakuzaayo. Nagenda okulaba baanteddeyo nkama yansanga na waka. Kyenva nkugamba nti anti baleka baali tebakozesako mukozi kuba nkama mpulira abaana bagamba ogenda ne bakuba ebifaananyi simanyi ne bakutwala ku medical. Nze nkama bagindeetera mu nnyumba era mbadde njeterekera. Kaakati nkama baali bamaze oggimpa awo ne ntandika okulwala naye nga sinyega. Gendagade oliweddewo bange lali kyaliwo. Weeriri. Nzuuka ekiro nga beebase kubajjukira bo ku makya bakeera ne beebaka ne bazuuka kawungeezi. Kati wano emirimu nagikola nga tebaliiwo naye nga ngikola njavula. Amagulu gano gaali gaakutuka. Nga n'emikono gino gyakutuka nga n'omugongo guno gwakutuka. Guno omugongo ne bwe ntula gunnuma naye neebaka gunnuma.
kale embeera yankuba akati ndi mu mbeera eyo nagimamu omwezi nga mulamba naye nga sinyega nti ndi mulwadde wabula abantu mu mulimu nzija nengukola nezirayo nentwala nezija nengukola kati antwala ntereseeyo ewa muganda we baali batambuddemuko andeseeyo n'abaana bali antakwesiga kukuleka mu nju ye bw'aba alina gy'alaga afazaali akuvuga n'akuteresa ewa maama we takuleka mu nju ye kati olumbe lutuuka eruntabukira nga sikyasaana yimirira enyumizaako nyinawo mukwano gwange ne mugamba twagamba nti siyogererawo ng'ekiŋŋaana okwogererawo ki saagala abantu bano bamanye nti ndwalalwala bantikke nga saagala kuntikka nayina ekirooto kyange wali bwe nkugambidde nti landiodi namusasulako emyezi 2 yasigala mu manja ena ekiseera kyatuuka ne bikaluba kati wano Museveni we yayogerera bw'abapangisa mubagumiikirizeeko kuki ku nnyumba balandiodi abasinga banyiiga era omukyalo oyo yagamba Museveni ajja bazimbira amayumba agage n'agenda n'abwaba ku erosi nejja kati kyamani yennyini yali amumanyi n'agamba kati tugenda mumukola tutya n'agamba omukazi ayagala sente ze nemugaya kyamazima siina sente kubanga akasente kenkola nfunamu kyakulya kati wiiki nalinga njoza engoye oluusi nfunyeyo gumu kitundu oluusi nfunyeyo 2 olina okugula sabbuuni olina okugula omunnyo nga sente zikola ki nga tezimala kusasulako nnyumba ennyumba kyamazima baginfulumya ne baŋŋamba ngifulumya ennyumba y'abandi nayina ogifulumya kati natuuka ekiseera nga sirina wembeera wabula waliwo ebintu ebiteetaagisa kwogera nekyenyinza okugamba nasibako nemitoyo obudde ne bukya nenswama abantu nga bamaze okweggalira kati jjukira tojja kutuulaawo mu kyangaala n'ogenda n'ositama mu ttooyi obudde ne bukola ki obudde ne bukya nenkya n'oswama bwotyo paka ekiseera bwe kyatuukira nenkubira mukwano gwange nemugamba nkubuulye nti oyo gye natereka ebintu nagisulamu emirundi egiwera ena paka enagamba kanneweeyo mbulire mukwano gwange kubanga nali muwadde ebintu ebyo namulimba nti ebintu ebyo binterekereko ngenda kugenda mbeerewa ngenda kugenda mukyalo ewaffe naye nga ne transport antwala mukyalo nali simuyina ate jjukira nali ndi mugoba ku bintu byange bino ng'ate bwe naagenda eri mukyalo nezindetanga ku kampani sijja zifuna kati nekubira oyo mukwano gwange nemugamba nkubulye nti sirina wembuyiwa nagamba madamu osobola okujja nayebakako waneeyo naye yali mufumbo ng'alina omusajja nanja okugendayo kati omuntu alina omusajja nanja kubamba mazeeko emirembe naye namaa neŋŋenda nasulayo ennaku zaali 2 nenfuna akasimu Pasikazia wamala okugula ebintu ne weetegeka nenkuba enduulu ng'ogamba nti oba ŋŋenda wa ku Lwokubiri mwenna tubeetaaga baginkubya lwa Sande yalina Easter mugenda kakati abo baali bampanyezzaako batwetaaga ku Lwokubiri katwedde wali nja kuba nfunyawo okusula eri nentambula nagenda mu Manda akawungeezi nentuuka ku offisi ku Lwokubiri ne batugamba buli alina bw'asobola okusula nagenda nalinnya neŋŋenda kaakati nensulawo ku offisi baali baganya otusuza nga batugambye buli alina bw'asobola okusula agende mbagamba nze sirina wakusula navudde wala ne banzikiriza nensulawo ku offisi mu ntebe ate olunaku waddako ne bagamba nti tukkirizawo bantu kusulawo ne banvuga ne bantwala ku gundi gye batrainingira eyo Kawempe waliyo training center agiyita Kausala ne banteeka eyo kati gye Nafira ku Lwokuna motoka nekeera netunonayo ne bantwala ku airport neŋŋenda e Saudi Arabia kati oba ate ebyo mbituuseeko ntya kubanga mbadde ku byagonja. So SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyeyongera mu maaso n'emboozi ya Pasikazia badde ku byaddagala eyavudde e Saudi naye ng'embeera mbi n'agambye nti bangi abadde basindika ku video nga munoonyeeko bamanyi bimukwatako oba oliawo basobola okumuyambako. Mami Fati nkutumiddeko mu Dubai eyo weebale kubeera ng'ate okakkalabya emirimu nentumirako ne Kadamazi Voice
nawe nkutumiddeko mwannyinaze wange. Programu eno batuteekamu akasente be ba Kato Akra bano nno gwenga wetaaga okuzimba weekwate ba Kato Akra bakubira plan z'amayumba basaba ettaka lyo n'okuyambako okubeera nga bakuteekerateekera ekifo ekirungi. Oba nga oyagala kuzimba woteero, oyagala kuzimba ssomero, oba nnyumba yakusulamu keba ya bizinensi, beekwate ba Kato Akra. Enamba zaabwe ziri ku screen okwo, tojja kubeera nga ate wejjusa. So wali twakomye nga otunyumiza mukamaawo otandise okulwala emikono gy'omututuse n'emirimu ogikola nga buli wamu wakuluma. Bakaba bange mukwano gwange ngamba bakubira essimu babuuliza amazima otababuuliza nzima ojja kufa. Bakubira essimu mukazi yagamba kati gye tukutwaye mu ddwaliro ne bajja. Amalwaliro gere bwe batalina nkama tebakujjanjaba naye ekirungi nkama bagikozesa mu bwangu ne bagimpa. Ne bantwala ku ddwaliro natuukayo nga ndi mu mbeera mbi nnyo era bantuusiza mu emergency room. Nateekako oxygen. Aba ne batandika okumbuuza. Obulwadde buno bumaze ebbanga ki? Ekiro yogera oluzongola luno olw'eno wadde olumanyi otya? Onze from baby. This from baby. Musawo n'agamba kati nga kyentegeeza kyo kuva obutongo obulwadde buno nkola ki? Mbuyina. Kati awo mukama wange amaanyi ne gamuggwamu. Kati bagenda okumpima pressure ng'eri waggulu. Kati jjukira twali mu mwezi ndowooza nga gwa 9. Kati nga otutunuulira winter yeri etandika gwa 11. Ne beegeramu awo n'omusawo n'amugamba tajja kusobola kuyita mu winter ndowooza nga device gyamuwa nkomyayo ekyaddondo. Kati omusawo ono mukama wange omusajja ne bamuyita n'ababuuza sisobola tewaliwo magezi gonna ge tusobola kukola ne tubeera naye. Era ne bamugamba agula nebulizer eno. Ababa nansanya ebinaaba bitagenze bulungi gundi eddagala ly'enkozesa ly'amaanyi. Kati yekola etya? Kati eno egenda mu soketi mu masannyalaze. Kaakati noteekamu n'okwata lino eddagala. Lino ano Ventolin. Oteekamu CCM opima mu mpiso. Oteekamu CCM. Kati bw'oteekamu CCM kino nno ekimuli mwannyinaze yakindeetera nno ku kisaawe. Nga akunenya ku kisaawe. Era nno. Kaakati oteekamu CCM n'oyiwamu amazzi era oba n'ekigero. Kati otuusa wano bw'oti kuliko ekyako ekigira egundi kino. Kakati kano amawuga gaba gali waggulu. Waliwo ekiseera ekituuka nga pressure okussa nga mawuga oli agakwabikamu. Oluusi bwe mba njoza bintu ne mpulira nga sikyasobola. Nga nzija nteekamu eddagala libeera muno n'enkawanika waggulu nga nzija nteekako obuteesi bw'enti. Kati wano ng'okateekako. Kati wano oba onuusa mukka guli guyita mu mugundi mu kamwa ne mu nnyindo. Kati wano tolina masannyalaze okikola otya? Kati anti era sikakozesa kubanga sirina masannyalaze. Kati waliwo eddagala lye bampa erisobola okuba nga likola nga ki nga mashini eno lye bali mugezesa. Kuba kati ku Monday nina okuddayo mu ddwaliro bangenda be physician yalina ndowooza okuwa ekyenkomeredde. Naye nga waliwo eddagala lye bali mugezesa lye badde bampadde mirempekemu nga ngenda kwebaka. Empeke ebeera bweti. Kano akayoke kamukola akanusu lukumi. Nkamira ngenda kwebaka. Kati ne bampa n'eno gundi eno inihera eno bagiyita Simba kooti ya buwunga. Kati eddagala lyenkozesaako okulaba kati nga nsobola okuba nga ntunulako bwenti. So mu bimpimpi wamalako otya compact yo ekyo wakimalako otya ng'oli mu obulwadde buno? Ekyo nakimalirako era ku gundi kugamba nti nno ku Mukama n'ayamba. Eno mashini nagikozesanga emirundi egisukka 20 olunaku
kubanga eri emirimu gyawo tegiriiko mugundi mulwadde nti tajja kukola. Era nnyinza okugamba ebbanga lye mmaze Saudi lya myaka 2 sirina nnaku lwe nasigalako mu kisenge nti ndi mulwadde. N'olunaku olw'eggamba le bantu amudolali olwenkugambye nti ne bamunyonyola agule mashini eno esobola okunnyambako ne bamwandika eddagala lye nnyina okukozesa byonna weebiri awo. Kati mbaddengawo nga mmira eddagala ku makya mmira eddagala kawungeezi oba mbadde njera ne mpulira nga nfa nga nsooka nziruka ng'ate nnyimirizaamuko ng'ate nzirayo. Kati ekizibu nti ate mbadde n'abaana omwana oyo bwe bamuzaala omuto ne bamumpa nsula naye nsiiba naye wakusitula. Kati nze mwana bw'akaaba mba mpulira nga nfa era byebimu ku bisinze okunkosa ki obulamu bwange. Naye nga nkoze emyaka egyo 2 nga ngikolerako ku oxygen n'eryo eddagala nga siri mu mbeera nnungi naye nga bwe nkunyonyodde embeera gye nali mwene e Uganda nga saagala kudda nga siina wange ne ngamba nnina okukola nzireyo nga ntuukira mu nju yange ne bwe naaba ngendanga n'enjoza engoye z'abantu naye nga nzira ne neebaka mu nju yange kuba nakiraba nti egyo emirimu tegisobola kusasula nnyumba. Ne nnwana nnyo ne ngamba naye naaba nfunye mudaala gwa nnyaanya ne bwe naaba nfunye oba kafirigi kange oba ntunda mazzi na soda naye tekujja kubaako lenti we neebaka n'abaana bano bafune paakingi kuba ekika kyabwe kyabansuulira. Kati bwe nfa ne nvayo ku ssaawa eno abaana abo nga sitegese nti oba kati kana akafo we babeera mba mbalekedde ani. So wasobola eno nnyumba yo? Wano si wange eyange yiri wali ekyengulu. Wano wo wano? Wano wa mwannyinaze. Era osula wano? Wano wensula. Kati ye bwe yagula wano awo yasanga batundawo nanzigira nankubya simu nangamba wano waliwo pooti gye batunda naye tebagiseera. Ne mugamba abantu awo oyagala okungulira waliwo tawuni okumpi wenjogenda nga njiribire nzire neebaka ewange njagala awantu woogula nga nja kuvanga ewange ngende ngiye komewo neebaka ewange. Nangamba waliwo katawuni wali ku kkubo osobola okuyiyizaawo ne kwabiri we wali kwanza distance nga ki nagamba 1000 oba osobola okukazanya n'ebigere bw'oba nga oyinamu amaanyi. Kwanze kale n'alamuzaawo baali bwe batunda $7,000,000 ne bansayirako ne mpagula $4,000,000 endagaano nzirina waneeno. Kati ogwo omwaka ne guggwako twagulako poloti kulabirirako bantu bange omwana oyi naye n'abeera ng'ayiza ebyemikono omu amanye okutunga ekyalaani lwakuba tannakifuna naye nga mutunzi mulungi. Kati ne tutandika omwaka ogwokubiri ne tutandika osondereza ne tussaawo eyo ennyumba. Kati omwaka ogwokubiri guggwako enju eri kolopuleti ne ngamba nzire ewaka neebakewa ne ngamba nedda kanjira nnemerako wakiri emyezi nga 6 oba olyawo naaba ntaddeko akasolya ne nnemerako naye nga nsense buse era nga mugamba buli lunaku. Kwanza kati sikyasobola kumala ssaawa nga sigenze ku oxygen. Mu ssaawa emu nnyinza okugerako oxygen emirundi ng'ena mashini yonna yennyini egenda kukosa obulamu bwange. Dokita oli oweeri nga abagambye nnyinza okufuna amazzi mu mawuggwe n'ekiwulira n'entya nnyo. Ne ngamba yonna afunye amazzi mu mawuggwe batandika okunfumitanga munene empiso nga basikamu amazzi. Ne mugamba njagala kudda kane ngenda tuukira wa njagala kutuukira wange maama wange gyali eri mu kyalo ali mu nnyumba zino ez'obudongo kwegamba ate nze siwunyiriza ki enfuufu njagala maliza nju yange nnongoose ekisenge kyange ntuukire ewange nga nkola ki. Kati awo contract yaddeko mu ogwokutaano nga mugamba nsense buse simatoyi fazali munatema emiti ne munteera amatundubale mu nju omwo munda nembeera ewange naye nga kyonna kirayira nti sirinoonya muzigo gupangisa ng'asimisa toyi bweri era yaggwa omwezi gwokutaano twasima toyi ne bagiyiwa siraabu. Kati ne tutandika ogw'omukaaga ne ngukola bayite bakusasula guweddeko ne bakusasula mulala. Kati ogw'omukaaga ne ngusindika bwe ngusindika twali twagala kutandika kugula ku mabaati mpola mpola ezifikawo oba oguzeeyo 10 bwotyo ne mugala togula amabaati mpeddeyo. Nagamba ne mugamba kaakati amabaati ekirooto kyange kyali kya mabaati mamyufu oba maddugavu kwe twali tukubira pulaani. Ne mugamba kati egyo emitoo 8 bw'onoogulamu amabaati 20 n'ogassaawo ne nnemererwa ate ng'oluusi twandibaali tuguze meeru
ne muga sente zikola ki zitereke mba nkoze guno omwezi ne gugwako n'empeereza ssente kati awo ne tumanya nti tulina oba miliyoni emu n'ekitundu awo jaggula eri kala gye njagala bwe mba nnemereddwa tunaatulaba ekiddako tusobola okukyusa naye kati gali bw'oba wagaleeta oba onootabulamu meeru na mamyufu kati n'awuliriza ekinaana ekyo n'akitereka kuba nabwako maama nempaako abaana ez'okulya ne tuterekayo emitwalo 8 kati ne ntandika okukola ogw'omusanvu nasulanga ntudde mpaka ku makya embirizi zino zaalemala zinnuma nga nkolola era nze ntandika okukolola nyina okufukamira kuba bwe nkolola nga ntudde nsulo gumpitamu nakolola nnyo embirizi zino zeekazaanafuwa kati bwe mba ntandise okukolola nfukamira kuba kino kimanyi okujja nenkolola ekiro kyonna okuma eddakiika nga 3 nga ndi awo mbadde ngenda kugamba kyoba ogwo ogw'omusanvu olumbe ne lunnumira ddala kati awo ne ŋŋamba bakama bange njagala kuddayo waka nga bwe mba breathing in omukka gunkosa out omukka gunkosa ne ŋŋamba omusajja ekyayogera nti bamulimu amazzi kyandiba ekituufu amagwe gali waggulu bwe gati ne mbagamba njagala kuddayo waka ndi mulwadde ne kampani nengisindikira message njagala kuddaka contract yaggwako ndi mulwadde ne bali abeeri Esaudi nawo ne bagamba njagala kuddaka contract yaggwako ndi mulwadde ne bagatuusa ku mukama wange yatabuka ndowooza yali amanyi oba simanyi oba yali amanyi engeri gye ndi omunaku ennyo kuba nali namunyumizaako nti lina mwandu bawange yafa abaana nze mbalabye akati ndowooza amanyi nja kubeerawo mpaka abaana bano lwe balikula ng'amanyi afunye advantage kuba nze mukazi yatabuka aifaayi n'agijjako okumala weeks 2 nga siriiko n'anyiiga n'akola atya ebintu bino bye yali ampadde n'abinzijjako bino nga bajja ne bakuwaayo ensawo ne bajja ne bakuwaayo olugoye naŋŋamba oba ogaanye okukola ojja kgenda neyo ensawo yo gye wajja nayo ne muga asiganye bugaanye mpulira muno munnuma obulumi bunzita kati nga nyina luno olumbe lw'amanyi lino erinnya lyagala nayo ne lirwalira Esaudi ne balikola sajjale nabagamba oddikuulamu ne bagamba bo dokita kyagamba kyebakola dokita yasalawo lisalibwa ennaavu bali cementing ne balisala ne bali cementing naye abantu bali kugasi bakubuguutanirako omusajja yabagamba banzizayo emirundi 4 babanga baba balina bye bakola simanyi tebanzizaayo eddagala lye babawandiikira oggula tebaligula kati erinnya lyawonera ku mukama n'ayamba kati seminti oyo yamala emyezi 3 n'avaamu era ekitundu ekisigala kiri empty ate nga bakisala ne bakigaziya erinnya lino liwunya kati gaali gasitula okunnuma kati amannyo gano egaba gannuma ekifuba kino pain eyeeta pressure nembeera nga nfa kati eno nga waliyo erinnya lyakutukako erisigalawo nga katini akali mu nnyama nga lirimu nali ekituli kati bano abasawo gye ndi mu ddwaliro bagamba kino ekifuba kirina kusooka kukola ki kukakkana ne balaba nti kikakkanye bakulegana amannyo tebasobola kunnyongerako pain ku bulumi bwa nnyina era gakyalimu nembeeraawo nga negayirira abantu bamuddewo seebaka kati amannyo nago ne gagera ne gasituka obulumi ne bweyongera nga bampaka painkiller kamu olunaku lulamba naye nga ate emirimu gyojjukira nti ekunimiza obulumi obwo bwonna naye sirina lunaku lwesaakola ku mulimu ne bwe mba nva muddewo nga yenavaayo okunnongoosa erinnya nze yajja asitudde omwana mu mmotoka era natuukira mu ffumbiro okwoza bintu kakati ebamala no kampani ne bateeka ku pressure kati senga omuntu afiire eyo olwedde yamalako contract yammwe kamange tikiti n'agigula n'obusungu nantikka nenkomawo ti buno obusanda yagambye nasanga wano emitwalo 8 natuukira mu ddwaliro bwe banzija ku kisaawe wano nali simanyi nti ntuuka kuba nagatta enjala nengatta obulumi bwe bangulira tikiti tebangulirako mmere kanyina akezi kange kano najja kalimu 25 nako tebampaayo kasente nga nkomawo naye nga sinyiiga nnyo kuba basobola okunkuuma ne surviving emyaka 2 nze mbasabira busabizi sala kubanga abalala bandibadde bandipootinze mu first week
kati awo mba mbasabirawo ssaala sisobola kuzikulumira nnyo. Twatuuka wano embeera nga mbi ne bantwalayo mu ddwaliro ekiwoko. Namala wiiki namba nga ndi ku oxygen. Nenvaayo nenkomawo wano eno. Byebyo. So kati pulaani zo zonna ez'okuvaayo nga ofunye aw'okubeera zaafa? Zaafa. Era nakomawo nga sirina wakubeera era natuukira wano. Kati nnyo ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tugenda otulambuzeko ku nnyumba yo tulabe pulaani zo. Amanyi nga tonnafa tosooka kuwanika. Gwe watuuse wawanise? Amaanyi gampeddemu era nejja omusawo yampimye. Nambuuza oli ku ddagala lya puleesha. Kyankubye wala nnyo ne ŋŋamba basawo bano baba baasirika nga balinda oli omusawo gwe bagamba gwe nnyina meeting nga yabanjatulira. Ne mugana naye musawo buli lunaku nababuuza nga kiki mulabye mu mawuggwe. Bwe nali ku kitanda buli dokita yajjanga amubuuza kubanga bisikaani weebiri wano. Nga mubuuza dokita sikaani eno egamba ki? Sikaani eno egamba ki? Kubanza oli omusawo w'Esaudi yali yakakoonako. Mbuulira ekiri mu ki? Ekiri mu eno sikaani. Omusawo nga takola ki? Nga buli omu agamba kankomewo buli ajjaga kankomewo. Ne bankebera buli kimu sukaali puleesha biki byonna liri eddwaliro likebera buli kimu. Ne mugamba mwagaana okumbeera naye omusawo wali agambye ng'oli ku ddagala lya puleesha. N'agamba nedda puleesha yo bagirabye ng'eri waggulu naye wayinza okubaawo ebigireeta oba yina eddagala lyomira kuba yina eddagala ligiramu ku mutima oba oyinza okuba oyina stress. Ne mugamba kituufu stress njiyina. Nambuuza kiki? Ne mugamba nti nze buno obulwadde okutabuka saaliwo wano obulwadde buno bwatabukira Saudi. Nambuuza kiwagera Saudi ng'okimanyi oli mulwadde? Ne mugamba yeyo ensonga lwaki nnyina puleesha. Abantu bansalira omusango lwaki nagenda Saudi nga nkimanyi ndi mulwadde. Naye embeera yali egaanye nga sirina nabwe wakusula nzunga buzunzi nnyina abaana nenga ngenda tiisi naye nga tufunawo okubeera. Nambuuza kati wafunawo? Ne mugamba saafunawo naye nafunako bye saayina. Nafunayo poloti n'ennyumba eri ku olopuleeti kubanga ebyo sabiina okugenda saayina nawe nsobola kugaa nti kantuula no mu pooti yange buki. Naye kati oli ne bwansanga mu pooti yange asobola okungoba nti wano vaawo. Ne mugamba enju yange enkuba egikuba, enju yange egenda kugwa. Navudde ennyumba sigimaliriza. Nagamba weesonyiwa ebirowoozo. Bw'onoolemu okwesonyiwa ebirowoozo tugenda kusane ku ddagala lya puleesha. Nagamba fuba okulaba ng'oziyiza ebikuleetera stress. Kuba nekino ekifuba kyennyini nnyini asthma bw'oba ne stress naye kikola ki? Kikukosa. Niye oyinza okutuuka ekiseera n'oziyiza n'obeera nga tolina puleesha tolina stress n'olaba nga n'eddagala lya asthma tokyakola ki? Tokyalikozesa. Ne bankansolingaawo ne bankansolingaawo. Naye nga essuubi ddyo lyanzigwamu. Sikyasobola kudda Saudi nti njiye. Abaana bennyina bato mu myaka 17 omulala 19. Sijja kugamba nti mbatikke bagende ku kyeyo batwala yali myaka 23. Kakati ne ngamba ennyumba yange eno era nja kubeera wano oyo mwannyinaze alina abaana 2. Tugendagenda mpula tulambule ku nnyumba eyo tomanya tunagiraga abantu sibyo biyinza okunda. SB4 Media Tuggussa Enssonga tugendagenda mpola nga tugendako mu Bulango tulambule ku nnyumba ya n'abawanuka eno naye byo saa zino bamusayira omusango tulindeko okumusayira omusango. Omuntu embeera ekunyigiriza ne kutuusa ku kisenge nga option gy'oliwo okuwaayo obulamu bakufanfe n'okola ekintu. Nze muzzukulu wa Kabajja tuveeko mu Bulango then tukomewo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy,
all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Era ennyumba eno okugira nga etuuse wano mu mwaka ogumu maanyi ge yabadde ebimu akola ki ayiyayiya n'akwatawo nga tomuwadde ssente kati yava ku kizimbe eyo ku kalina baali bakola eyo Kampala n'agwa yakutuka embiriizi n'agenda omusayi ku bwongo kati naye ali ku treatment era sikanize weeziri awo ali mulago gye bamujjanjabira kati takola tabu yennyini. So ali ku SB4 Media yene ennyumba ya Nnaabawanuka Pasikazia wano we yakoma kugenda Esaudi byali birooto byekyali ekirooto kye kubeera ng'afunako waabeera n'abaana be era ka video akatambula ku TikTok wagenda oba okajjuka kabakola kewagamba nti wali omanyi nti ojja kusobola okufuna woobeera naye embeera neekaluba. Nali mmanyi ntuukira wano abaana bange bajja kufumbirwa bajja kgenda mu early marriage olw'embeera nga balabanga nze omunafu toyina kiddako kati ejo abaana gye balimu abamubike mu byamaanyi okubanga bakola ki nga tobeera nabo. Linnya eno tugirambuleko tomanya naye baaba lino ddiiro ku myaka ebiri gy'omaze Saudi wali otetenkanya ekyo kye watutenkanyayo weebale okukola kubeera ng'ate weewaayo kisa kya Mukama tinze yakola wano wetuli ddiiro eyo ddiiro kati kano nagamba kanyigeko akasenge k'abaana kuba saagala nnyo kerere eyo empisa bubi ebiseera ebisinga n'essimu ngiteeka eri wala kati kino kye kisenge kyange ne ngamba bwe tunaateeka ffenna ne tubeera ate abaana bajja kunsitula obulwadde yingira mu kisenge kyo kati bo ne mbaleka wano eno kano kanaabiro naye ekisenge kino kyakuteekebwako ddirisa kuba sisobola beera batali ddirisa bajja kutemawo eddirisa biseera ebisinga oluusi nfuluma n'entula n'ebweru nga mpulira sissa. So kati ennyumba yo tugirabye nawali toyitulaja bagiyiwa sirabu bagisima ne bagiyiwa sirabu ozaako kipulaani y'okumaliriza ennyumba eno eri etya? Sirina pulaani yonna. Pulaani y'okumaliriza ennyumba eri mu bazira kisa nze sikyalina pulaani kuba ne kati kusaawa eno mulimu sirina mulimu gwenkola. Omuntu asobola okubuuza kati owaddeyo amaanyi go n'okubonaabonako kuwabonaabonera Saudi kufiire wano? Sirina kyakukola okuggyako nga nfunye abazira kisa ne bankwasizaako naye nga nze omuntu famire gye nvaamu ngikunnyonnyodde mwannyinaze omu ali ku ddagala ly'obutabika yatabuka omutwe talina maanyi nti asobola okukola ono naye yamenyeka embiriizi kati sirinaawo pulaani maama nze abadde amulabirira era naye ali mmiranga. Essaawa zino omwana ayagala okugenda e Saudi oba omuntu naye ayagala okugenda e Saudi naye ng'alinamu obulwadde magezi ki g'omuwa? Amagezi ganyinza okuwa omuntu ayagala okugenda e Saudi naye ng'olina ekirwadde kyo totegana kubanga oyinza okubeerawo n'ogamba ye Nnaabaanuka nga yagenda nga yabeera successful njagala okubulira muganda wange Abasaudi si be bamu ojja kugenda ogwe ku Musaudi waliyo Omusaudi ng'omwana ne bwalwa tasobola mugulira ddagala tasaana mutwala mu ddwaliro kati nze nebaza Mukama nti yansuula ku muntu omuzadde yadde ebibi bibaamu nesisobola byogerako essaawa eno kubanga mbadde muteerako message nti eddagala liweddewo n'alireeta mbadde nga nfuna ebyokulya eddagala lino lyemmira lireeta patayiti y'okulya mbadde ku puliidi oyo bwe mbeedde eri naye kati wano baamunzigyeko kubanga muluddeko ebbanga ddene
naye obeera n'apetite y'okulya buli ssaawa enjala eba ekuluma. Kati nze wa mukama wange nze era content wange abadde wakulya bw'ogenda ku peegi yange. Era abaana bangi yabanyiiza nnyo mbu nze nvaayo ne mpaana Abawarabu nti Abawarabu baki balungi. Kati bo nga baagala mbeere nga ngamba Abawarabu babi. Kati nga nzija olusaniya lw'emmere abagenyi bwe baabo bo baluleseewo ne nduteekaawo. Ne tulako nga benyumya zino emboozi ez'ewaffe ku kyalo. Kozo kosamanya ku TikTok. Mama Mirembe. Mama Mirembe ya. Nti waffe mu kyalo tetwayambalanga ngatto. Kati eri nga baleeta emigaati ne mugitwala ne kasasiro. Kati noddawo bo balabanga akuddaala. Guno omugaati ewaffe nawulyanga bulizi nti wali emigaati gy'ekibala. Naye nga mukama wange agula emigaati. Kati ebyo biti ebyo ebiboozi. Kati kwegamba okujjako stress. Naye nga wali wabaddewo ebyokulya. Kati waliwo omugagga ng'asiba ne fridge. Nga tajja ku access kunywa kyayi nga bo tebannabakola ki. Kati nze sikozesa bintu bya mu fridge asawo babiŋŋaana. Nina okubeera nga nina flaska. Nemba ku sayino njagala amazzi. Nina ofuka agokya ntabulemu agannyo ganywe nga gakibugumu. Kati ojagenda omugagga nga nakusanga otaddeko pako. Kitegeeza omuntu oba pressure y'amaanyi omuntu weri nga yakuyise. Just okuyita nti Pasikazia. Bw'oba olina pressure ogwa wansi baleekaana. Kwegamba senga si kina famire ze nnyini famire zaffe zino eza wano. Bwe mulaba mulina omuntu omulwadde kati nga nze nga mulaba talina kiddako mutuule kubanga omulambo guno guba gugudde Saudi. Abantu bano bennyini basonda ssente okunonayo omulambo. Lwaki temutula ne muyisa akabbo mu famire ne musondayo nga miliyoni emu ne muwa omuntu ne mugamba yiya ky'oyiyiza wano togenda. Abaana bangi bafiiriddeyo. Kati nga nze senga nafiirayo. Era amawulire gandiise nti Omuwarabu yansaddaasi. Okiraba? Naye nga nze bennyini yakola ki? Naye saddaaka. Omuntu yenna ng'alina ekirwadde kyo. Fadhali tuula wano. Okowole Sb4 Media. Oba omuntu yenna asobola okuyamba. Nti netaagayo ka capital. Abaziya kisa basobola okukusondera. Nga tonnaba kugenda eri. Era nze nakyejjusa. Nengamba naye kaakati tonnenya. Nze nagasiina na simu ya mapeesa. Nze nammwe mbategedde ndi ku kyeyo. Kubanga eyitubeera ku YouTube, TikTok kwe kutambuza ekyeyo. Naye nagamba senga nalaba abantu bano nga nkyali Uganda. Nze naali bakoowodde awo nawe nasulira mu ttooyi. Nembeera nga sizze eno. Anyway, tugenda kuwayo chance okuwole ku bazira kisa abalabye emboozi yo abazira kufolinga ku TikTok kulamu bwoyiseemu obakoowoleko kyonna kyonna omuntu yakyalina kyasobola okukuyambako obeere ng'otuukiriza ekirooto kyo. Kaakati njagala okukoowoola buli muntu yenna Munnayuganda yenna alaba emboozi yange eno. Sigenda kuspecifyinga kuba wenna specifyinga. Abamu bajja kunyiga bagambe nti ffe teyatwogeddeko. Naye buli muntu yenna omuzira kisa. Oba oli mugagga, oba ofuna mpola ne bw'oba osindise nnusu bitaano. Bwemba mbigasse bisobola okubaako kye binnyamba. Oba olinayo bulangiti nkadde, oba olinayo omufaliso mukadde, nze nebaka ku mukeeka. Kati nze olaba okwebaka kwange mu ndagira mu mateeka g'abasawo. Nina okuba nga nezisenga nebaka nga atudde. Bwe nteekawo bwe nti ekifuba kinnuma kyova olaba nsula nkola mpaka ku makya. Kati n'abasawo mbalemesezza okutereeza kubanga banzijanjaba naye ate nsula bubi wadde saababuulidde nebaka yange. Banetaaga ppira ez'okwezika ne mba nga nsitwamu bwe nti. Neetaaga nsaba obuyambi bwonna oba kaakulya oba kunnyambira ku baana. Waliyo ebibiina by'abakyala eyo ebisobola okuyamba ku baana ab'obuwala. Nyina omuwala w'emyaka 19 n'omuwala w'emyaka 17. Mukama nkyankwatiddeko nasanze tebannaba kwonooneka. Omu yayiga ekyalaani amanyi bulungi okutunga. Omulala mbadde naye era njagala muteeke ku by'emikono. Kuba kati ndaba nga ate okumuzza mu kirasi nga nnyinza okuba nga naye nga yenna buli omu kyaba asobodde okunkwasizaako nja kuba nsiima okunzirukira okunserekera ennyumba yange eno ne bwe mba ngimaliriza leero enkya n'enfa. Naye kati wano nja kuba mmanyi nti abaana bange bamala okunziika balina bye bagenda okudda kuba tebalina taata waabwe. Taata waabwe yafa mu wiiki emu nga nakagenda ku kyalo nga nakagenda ku kyeyo. Yafa nga sinaana kufuna mulimu bambikira nkyali ku office. Anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi ya Pasikazia mugiwulidde
bingi byayiseemu byatubuliddeko bye bitono bingi byatatubulidde naye nga kyoba omanya atobye n'obulamu andi omuntu ng'owulidde emboozi eno kitugezaako okukubulira oyinza okubeera nga obwongo bukigenzeemu saawa zino kisinga okumuluma saababulidde nti amagulu gannuma gakuluma amagulu gano bweganyigako bwoti tegakomawo kati bwe bugenda okukya ku makya gaba gazimbula okusibwe gati so nga nawe nalabye emboozi eno ye ekirooto kye kulaba nga tisikwatuuka okufiira ennyumba eno ewedde namanya nti abaana bange mbalese wano abaana atugambyeko mu bimpimpi nti ekika kyabwe kyabamuwa ye maama ye taata ate nga abanga ye maama ye taata embeera gyalimu nawe gwe ali eyo ogirabye bulungi so tusaamiza kisasa yina yenna ali eyo ng'olina kyolina kazi b'ennusu 5 oba 10 2,000 oba mutwalo zisobola otugattagatta zisobola okumuyamba asula ku ttaka wali ku mukeeka nga w'omulabye tusaba inayo oba mufaliso oba blanketi kyona kyona kyosobodde kulaba nga tuyambako muganda waffe ono naye embeera yo si nnungi simu eziri ku sikuriini okwo zetugenda okukozesa okubeera nga tuyambaku n'abawanuka Pasikazia naye nga kyengenda okugamba nti kulikayo Esaudi alhamdulillah essaawa zino singa wafiirayo singa tuli mu kusonda sisuubira nti naalikomyewo lwaki kubanga kati nessimu baali nga bankutuddeko kati abantu tebantegedde nti nafa ate okusinzira ndi agenda mu famire yange bwe baba bakomyawo omulambo bagamba famire eteeko ssente bwe ziti tewali yandisobodde kuzitoola tebanayadde ekikumi naye nze kyemmanyi naaliziikiddwayo naye nga kulikayo mpozi nga baalitunze wano wennyini puroguramu eno gwe ogifunamu kyakuyiga ki Saudi twagala okugendayo Uganda etunyigiriza naye ate lisitiko gwagoba ku byokugenda e Saudi making sure nti tolinamu yadde akalwadde n'akamu kubanga ogenda kuteeka banno ku buzibu oba kampuni yakutwala oba mikwano gyo yadde abantu botamanyi kubanga essaawa zino omuntu asitaafiirayo bajja kuteekako oba kakalaamu oba SB4 baani ku pressure mutuyambe kutuzoe munnaffe mutuyambe kutuze munnaffe naye nga wagenda wakimanyi nti oli mulwadde tusaba ng'ogoba kubye kugenda e Saudi oba Dubai oba ubanga ogenda ku kyeyo ng'wenamu ekirwadde kyonna kyonna tukwegayiridde kyesonyiwe kubanga eri gy'ogenze oba ogenze kukola gy'oba ogenze okukola teba mwannyoko tebayo maama oba sengaawo oba ogenze ku mawanga nze kamange yambuuzaako why you come here work no come here eat or sleep so oba ogagenda ng'okimanyi nti ogenze kukola byebyo SB4 Media Tuggussa Enssonga sharing emboozi eno commentinga ate donatinga katono koolina konna tujja kagatagata tube nga tuyambaku n'abawanika Pasikazia embeera yo si nnungi bannyinaffe bangi bali mu mbeera bweti naye tusaba Mukama beera nga abayamba oweereza SB4 Media message yongera okukujjukiza ne tutasobola ziraba keeping on ng'osindika kuba bangi nnyo abasindika n'olw'ensonga eyo twagala okwebaza abamubeereddewo kasita kuva weyadda waliwo abambeereddewo bakozi bannange lwakuba erinnya lino ebatuyita naffe eritunyiiza nange siryagala eryakadaama ba house managers babadde kano kaddata kembeerako be bakateekako oba oliawo olina kusindikirayo omutwalo olina kusindikirayo 2 olina kusindikirayo 5 bambeereddewo okuva lwe nnadda abasobodde okumbeera naye nkoowola n'abalala bonna kubanga abamu emboozi eno baali tebagirabanga banyambe bambeerewo waliwo n'omukyala ali eyo Amerika naye yampeerezayo ku akasente ak'okugenda mu ddwaliro gyali emitwalo 14 naye nga ba house manager be basinze okukola omulimu ogw'amaanyi kale katusabe naffe katugenda tutuusa obubaka erimu batugoberera mu batulaba
kyebanaba tutusatu kyonna naffe kyetusobodde kwe kuwa platform tetulina mwebale nnyo mwebale ddala kuwa platform mwebale kujja katusabe emboozi eno ereete enkyukakyuka mu bulamu bwo wamu ne mu baana bo era katusabe mukama batubeere wakisa abantu bajja era ba contributing kyebanaba basobodde. Amina. Kwa SB4 nze muzzukulu wa Kabajja abatuteekamu akasente baziwa and sons genda ku nkwana akedi yofunira ebintu ebiri mu original bikozesebwa mu kisenge bakubira ku simu eziri ku screen okwo tojja kubeera nga ate bwejjusa bakola delivery paka ew'oku mulyango gwe ali mu Canada ali mu UK US Germany n'ensi ezo eziri mu diaspora naye nga olina akalimuko akasente kayingira naye kayingira katonotono wine bannaffe abo abangala ku screen okwo osobola okugerako ku website yaabwe n'onoonyerezaako noyingira online business tojja kubeera nga ate wejjusa tekikwetagisa kubeera na woofiisi obula kasobola ne smartphone yo okolonako ka data oba laptop osobola okubeera nga ate okakalizaako emirimu n'ofuna kiralo simu ziri ku screen okwo genda ku website omanye ebisingako awo olw'ensonga eyo mubeere bulungi mweraba.